buli kyonna ekyava eri Allah ne babeera nga bawulirizaamu abo bakiwagi nga bwe batambula nabo ne babeera nga ebya nabbi alayhi salaam tebabitutte nga nsonga. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أجندري أبا ثمود أخاهم توابا سندكرا مغاندا وابي صالحا يليت وصالح قال نابا غامبا يا قوم بانتو بانجي اعبدوا الله مسنز الله يكا ما لكم من إله غيره تريو أتاني كسنز واتريو الله سبحانه وتعالى وأنشأكم من الأرض يابتون وانغا بجمو بدونغو أليكو جاجا في آدم عليه السلام واستعمركم فيها نابا okutebenkera wano mu bulamu bw'ensi mubeere nga mweyagalirako buli omu amala ekisanja kyagende fastaghfiruhu mumusabe abasonyiwe thumma atuubu ilayhi bwe mumala ate mumulaajanira abasonyiwe ebyo ebiyitira bwe muba museeredde. inna rabbi mazima katonda wange qaribun wa kumpi ne bw'otaleekaana awulira mujibun ate ayanukula singa obanga obadde olina ky'omusabye. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا نباغامبا يا صالح وانجي صالح قد كنت فينا مرجوا وبد مفنغا تكوينا مسوبي وبد موانا مرونجي قبل هذا nga tunaba kubeera ng'ojja n'essamwa ssamuuyo gw'otuleetedde atanhaana kati wuuno otandise okutuziyiza otukuba ku nsoloboto oyagala kubeera ng'otwekiikamu anaabuda ma yaabudu abauna tuleke okusinza abajjajjaffe ne bakitaffe bye babadde basinza olaba ekyo kijja okuva ku nnono wa innana mazima ffe tukkakasa lafi shakkin tuyino okubuusabuusa n'obutali bumativu mimma tad'uuna ilayhi murib mu butuufu ebyo by'otukoowoolera okugenda gye biri tulinamu obutali bumativu n'okubuusabuusa nti ddala obijja eri Allah. qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa aataani minhu rahmah faman yansuruni min allahi in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir. qala n'abagamba ya qawmi bantu bange ra'aytum jagala mumbulire mmwe mulaba mutya in kuntu ala bayyinatin min rabbi singa ddala kyendiko nga bwe bunnyonnyofu obuvudde eri Allah bwantaddeko wa ataani minhu rahmatan nga mpadde okuva gyali ekisa nanfuula omubaka wammwe fama yansuruni min allahi in asaytuhu mwe mulaba ani ayinza okuntaasa Allah singa abanyiize nga mbadde mmujeemedde ne situukiriza kyantumye fama taziduunani mmwe temuyinza kubaako kye munnyongera غير تخسير وكجاكو كبيرا مونتوالا ولي وكذكريرا ولي روسي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم bantu bange nze kyengenda okubaleeteranga ekyamagero ekikakasa nti nvudde wa Allah hadhihi naqatullahi lakum aya ene ngamiya gye mbaleetedde Allah yagimpadde nga ky'ekyamagero gye muli fadharuha njagala mugireko okuva na leero taakulu fi ardillah beerenga erya butaala mu nsi ya Allah ebeerenga ejja kgenda ng'erondolamu omuddo oguli halal tejja kulya bintu byammwe mu ngeri enkyamu ng'ensolo endala wala tamassuha bisu'in temugituusaako kabi konna kubanga nsolo nteefu emanye ekyeteekwa okukola kyamagero Allah kyabaleetedde nga ddala mu butuufu mujja kukiraba nammwe mukakase enneeyisa yaayo nga si enneeyisa y'ebisolo ebirala fayaakudhakum adhabun qarib kijja kubakwata n'ekibonerezo mu bbanga eritali lya wala singa ddala munaaba nga mugyeyimbyemu ogikosa oba okugituusaako obulabe.
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها munange bagisala ne bagitema amagulu gaayo ag'omu maaso ne babeera nga bagitemyeko amagulu. faqaala n'abagamba ng'amaze okulaba ensolo gye yabayiteranga ekyamagero ekyava eri Allah n'abagamba tamatta'u mugende mu maaso nga mweyagale n'obwononefu bwammwe n'okuseka kwammwe, kubanga ensolo eyo bwe yajja yalinga enywa lunaku nga nabo banywa lunaku. ne bagamba nti ensolo etutamye okubeera nti tetuwa mirembe ku luzzi lwaffe, yatusanga nga buli muntu asse n'amazzi mu ngeri ye, ate era ng'ebakwasa n'ennugulu enneeyisa yaayo ennungi gye yalingamu. ne bamala omwononefu mu bo n'asituka n'agenda agitemako amagulu g'omu maaso. bwe baagiyitangako ng'eri awo eraajana ne beesekera ne bagwa n'eri. n'abagamba nti tamatta'u mugende mweyagalemu buli omu ali ebibye fidaarikum mu mayumba gammwe 3 ayyamin bawadde ennaku 3 zokka buli omu ali akake. dhalika wa'dun ghayru makdhubin, eyo nno endagaano si ya bulimba, kyembagamba mugenda kukiraba, mugenda kugwa ku kyokya. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ولما جاء أمرنا ekiragiro kyaffe bwe kyamala okujja najjayina salihan twawonyaawo salih walladhina amanu ma'ahu n'abo abaali abakkiriza naye birahmatin minna kikyali kisa ekyava gye tuli wa min khizi yawmiidhin inna rabbaka huwa alqawiyu alaziz. ne tusobola okubawonya obuswavu obwaliwo ku lunaku olwo olw'okubanga Allah w'amaanyi ate tawangulwa singa abayingiddewo. الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة lwakwata oluboggola abantu abalyaza amaanyi b'omulembe ogwo ne lubasaanyaawo. fa asbahu fi diyarihim jathimin, ne bakeesa enkya mu mayumba gaabwe nga gy'emirambo egiwedde emirimu egiri awo egigaŋŋalamye. Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza bonna n'oluboggola lumu olwabaggola nga laddu ne lubayinga ne lubasukkirirako mu mbeera y'obuntu. abo bonna abaali abazaaza amaanyi baabasanga bagwiridde ku feesi zaabwe mu mayumba gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza amavivi n'ebyenyi n'embuto nga bye biri ku ttaka nga bagudde eri bonna bafudde. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها ddala mbutuufu nga balinga abatabeerangako ku nsi kuno nga beeyagala. alabange inna thamuda kafaru rabbahum, n'abasamuudu nno baalinawo ekifo mu kuwakanya katonda waabwe. ala bu'dan li thamud, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abange okubeera ewala n'ekisa kya Allah nga yejjana kwamala okukakata ku bathamud. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم مزنا بجا باتم بفير إبراهيم عليه السلام باري بملايكا بالبشرى nga bamuleetedde amawulire ag'essanyu agaali gategeeza mukyala we Saara nti ajja kuzaala omwana ayitibwa Ishaaka. wa min wara'i Ishaaka Yaquba, ate bajja kuzaala n'omuzzukulu anaava mu Ishaaka nga Yaqubu. wamma amawulire gaali gassanyu ku bantu abalabika nti baali bakaddiye nga baweddemu essuubi erizaala. qaalu bwe baatuuka ne bagamba salaaman, ne batoola salaamu yaffe emanyiddwa. qaala naye n'abaddamu salaamun, n'abaddamu nti wa alaykum ssalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh. wano enjogera ya salaamu baagikutulako mu bumpi olw'okubeera nti akobera ayidi tamalaayo, ku lw'okubanga gwe okimanyi tewaali bwetaavu bwakumalayo salaamu eyo naye nga yaggwayo. fama labisa tewaayita bbanga ddene an jaa, ne zimuleeta nga abaleetedde abagenyi be bi'ijlin haniidh, yabaleetera ennyana eyali enjokye obulungi ng'agibabudde bulungi, ennyama enjokye eyo ensava. Ibrahimu alayhi salaamu nga bwe yali omusajja omugabi. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى
falamma ra'a aydiyahum bwe yamala okulaba emikono gy'abagenyi be la tasilu ilayhi nga tegituuka ku nnyama gy'abaleetedde nakirahum yabafunamu kubeekengera n'agamba bo bano bakika ki abatasobodde kubeera nga balya ng'abagenyi ba bulijjo be tuliisa wa awjasa minhum khiifatan n'abafunamu okutya qaalu ne bamugamba nti tukulabye muzeeyi la takhafu setwagala otye inna ursilna ila qaumi lut mazima ffe tusindikiddwa wano gy'oli ng'abatume naye tukyeyongerayo tugenda eri abantu ba Lut abaali abali b'ebisiyaga wamraatuhu qaa'imatun fadahikat fabashsharnaaha biishaqa wa min waraa'i ishaqa yaqub wamraatuhu songa ne mukyala wa Ibrahimu anyumya n'abagenyi nga n'omukyala eri abiwulira qaa'imatun yali ayina waayimiridde fadahikati kwe kuvaamu akakule n'aseka olw'okubeera nti nga omukyala yali awedde ku mpagala awulira okuzaala kyamusesa fabasharnaaha biishaaka ne tuwulira eddoboozi lye ne tumukakasa nti mukyala gwe amawulire ag'essanyu ge tukuwa ogenda okuzaala omwana ayitibwa ishaaka wa min waraa'i ishaaka yaqubu oluvannyuma lwa ishaaka ojja kufuna omuzzukulu anaamuvaamu ayitibwa yaqubu qaalat ya waylataa aalidu wa ana ajuuzun wa haadha ba'li shaykhan inna haadha la shay'un ajiib qaalati omukyala kwe kugamba ya wailata nakadde waabwe nga zinsanze nzaani agenda okuzaala nzaani awedde ku mpagala ya wailata aalidu nsobola okuzaala wa ana ajuuzun nga nange mundaba mpedde ku mpagala ndi mukadde wa haadha ba'li shaykhan ng'ate ne muze noono bba wange naye musajja wattu naye alinga nze ffenna twaggwa dda ku mpagala ani anaasobola okuzaala kufa ababiri inna haadha la shay'un ajiib mazima ekyo kye mutuleetedde kintu kikulu nnyo era kyajabu kyewuunyisa okubeera nti ffe tusobola okufuna omwana mu myaka gye tulimu qaalu ata'jabiina min amri llah rahmatullahi wa barakaatuhu alaykum ahla albayt innahu hamidun majid qaalu ne bamugamba ata'jabiina min amri llah mukyala gwe osazeewo weewuunye ku kiragiro Allah kyalagidde kibaleetere rahmatullah ekisa kya Allah wa barakaatuhu n'emikisa gye alaykum kumwenga mingi Allah subhanahu wa ta'ala ngaba yabateekako okusaasira kwe n'emikisa gye emiyitirivu ahla albayiti abantu b'enju eno abantu b'enju eno ab'amaka gano mwina ekisa kya Allah n'emikisa gye muli miyitirivu innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala hamidun atenderezebwa nnyo era yeebazibwa nnyo mu ngeri ze zonna majidu ate wa kitiibwa batugamba nti Ibrahimu alayhi salaam yali ayingidde 10 so ng'ate omukazi aleeberaleebera mu 9 mu butuufu emyaka gyali myaka gya kuggwa mu ssuubi abagenyi abajja ewa Ibrahimu alayhi salaam baali bamalayika nga malayika omu yali Jibril ne Mikail ne Israfil nabo nno nga si batene mu bamalayika abantu bakulu nnyo babitiibwa mu bamalayika bonna abali eyo waggulu Allah subhanahu wa ta'ala be yaleeta mu kifaananyi ky'abantu ne bakyalako eri Ibrahimu so ng'ate bakyeyongerayo falamma dhahaba an Ibrahima ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut falamma dhahaba an Ibrahima ar-raw'u Ibrahimu okutya oba entiisa bw'emala okumwamuka neeberanga kati takyatyagumye jaatuhu lbushra amawulire tugamuwadde era naga agategedde bulungi ag'okuzaala era naye agumye mu mativu kwekyo ekivudde eri Allah oluvannyuma lw'okumutegeeza nti ekisa kya Allah n'emikisa gye ku bantu b'enju eno mugada mu migade yujadilu naye atandika okubeera ng'atuwakanya atukubye empaka fi qawmi Luuti mu bantu ba Luuti tumugamba nti tugenda wa Luuti agamba nti temwaligenze mbadde nteesa ng'alinako byatugamba ku nsonga eyo inna Ibrahima lahalimun awwaahun munib inna Ibrahima kubanga Ibrahim halimun yalina ekisa kinene nnyo yamanya nti ddala mu butuufu bamalayika tebatumibwa okuggyako nga waliwo ekigenda okukolebwa ekinene awwaahun munib yali nga yeemenya nnyo era nga adda nnyo eri Allah mu nsonga ze zonna yamanya nti bamalayika kasita bagenda ku kyalo ekyo olw'obwononefu bwakimanyiiko
ekyalo kya Luutu yali ayitibwa Luutu ibn Haran ibn ammi Ibrahim mutabani wa taata omuto wa Ibrahim n'afuna muli ennyiike n'aga nti abantu bano bamalayika bamala ne bagenda tebagenda okukola eyo kisa kinegula n'atandika okubeera nga ateekawo ensonga ze bamalayika bamuddamu batya ya Ibrahim a'rid anha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud ya Ibrahim wange gwe Ibrahim tunyumize ekimala a'rid an hadha yutopiki jima amazzi innahu mazima ddala qad jaa amru rabbika ekiragiro kya Allah kyo kyamaze dda okubeera nga kiyingirawo nti abantu abo bakuzikirira wa innahum atihim adhabun mu buli ngeri zonna kiteekwa okubajjira ekibonerezo ghayru mardud ekitalina kubeera nti kijja kuzzibwayo Allah subhanahu wa ta'ala ekiyamaze dda kisalawo tekikyetaaga kubeerako nga tukidisikaasingako kiwanvu era Ibrahimu alayhi salam bw'amala okulaba nga abasajja bakombye kwerima kwe kubagamba nti abange gye mulaga waliyo Luutu ne bamugamba nti ekyo nakyo tukimanyi bulungi ku puroguramu yaffe pulaani gye baatuwadde ekyalo twakyetoolodde era tumanyi ffe tukusinga okumanya abalongoofu abakirimu ebyo byonna byenenye naye ffe tugenda kutuukiriza kiragiro kya Allah walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'a وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت رسلنا لوطا abatume baffe be bamala okutuuka nga bayingidde ewa Luutu kubanga nga bwe tubalabye nti baali Jibril ne Israfil ne Mikail bwe bamala okubeera nga batuuse naye ekkubo lye baayitamu okugenda ewa Luutu baayita ku bavubuka abaseegu abali b'ebisiyaga ne balaba abavubuka abanyirivu nga bakyama ewa Luutu bajja babalondoola Allah subhanahu wa ta'ala yali yabamalamu ensonyi ne bakyama ewa Luutu awakyamye abavubuka abalungi nga baagala era okubeera nga babagajambula Allah atunyumiza ebyaliyo walamma jaati rusuluna Luutan abalaka baffe be bamala okutuuka ewa nabbi waffe Luutu nga bwe baatuuse ewa Ibrahim ekyo tajja kukikuddiramu nti baatoola salaamu kubanga oledi wakitegedde dda bwe baamala okutuula mu nnyumba si abihim ne bamubuzaako embiibya batya وضاقت بهم ذرعا الله سبحانه وتعالى agamba nti si'a bihim yayisibwa bubi abagenyi bano okujja emisana mu butuufu nga bamaze okulabibwa abavubuka bali be bayiseeko wadaqa bihim dhar'an yafunda walirwa embeera ne bamubuzaako embiibya butya bw'agenda okubaaniriza eno yayaniriza nga abagenyi be naye nga mu butuufu embeera gy'alimu ya buzito semusota guli mu ntamu bw'abagamba nti bannange mufulume mugende ekyalo kyaffe kibi abavubuka baategedde dda bajja gwa mu bavubuka mu makubo eyo babagajambule so nga ate bw'asalawo abasigaze wano mu nnyumba era akikakasa bulungi nti gye baayise baabalabye nti bakyamye wano ennyambala gye baabadde bambaddemu n'enfaanana nga ddala mu butuufu balina kugenda wa Luutu ng'abavubuka bali obuseegu eddala lye baali batuuseemu nga bajja kubalumbawe mu maka ga Luutu omusajja Luutu n'abeera nga bamubuzizzaako embiibya ennamusa n'emutuukira ku nnyooge bw'abagamba nti bannaye mufulume ekyalo kikyamu bagwa mu buzibu bw'asigala nabo bagwa mu buzibu Allah kyagamba walamma jaati rusuluna Luutan abatume baffe bamala okuyingira ewa Luutu si abihim mu butuufu yayisibwa bubi olw'okujja kwabwe wadaqa bihim dhar'an ne bamubuzaako obwekyusizo ne bamubuza embiibya waqaala n'agamba haadha yawmun asib bukyambeera ku nnaku nzibu luno lunzibuwadde ne luyita we lwandikomye luno lunaku lunzibuwalidde okukyalirwa abavubuka abanyirivu bwe bati abasatu nga bayise ku bavubuka abaseegu nga babalabye ŋŋenda kubeera ku kizibu kya kubasaggula nti bannange temunswaza naye Allah subhanahu wa ta'ala yali abantu abo ng'aboonoonye olwonoono oluyitirivu tulabe ebyaddirira وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد naye nga muli bamulaba atidde embeera bagimanyi baba bali awo wajaahu qawmuhu abavubuka abaseegu ne basonga mu lujja yuhrauna ilayhi nga bajja beeswanta eri nabbi Luutu alayhi salam bajja beeswanta nga banguwa
nga buli omu ajja awamu n'amawulire ag'essanyu baleeta mbiro mu luggya lwa Luutu buli omu ayagala asookeyo. famin qablu ng'ate olubereberye mukimanyi bulungi kaanu ya'maluuna sayyi'aati baali bakozi ba bikolobero bali babisiyaga bajja baleeta sipiidi olw'okusinkana abagenyi ate mu luggya lw'omuzeeyi. qaala muzeeyi kyeyava abagamba ng'abalabye mu butuufu ng'ebigambo bimusobedde. abagenyi be bali mu ddiira abavubuka bajja beesomye bonna batuuyanye baleese embiro. ya kawumi bantu bange muleke kunswaza haulaayi banaati wano nnyinawo abaana bange abawala tuyite mu mateeka mbabawe ne bwe kiba kyetaagisizza kubeera nga siina kye mbaggyeko. hunna athaharu lakum be basinga okubeera nga be batukuvu gye muli kuwasa abasajja kuwasa bakyala. fattakullaha mbadde mbasaba bannange mutye Allah wala tukhuzuni fi dhaifi muleke kunswaza nga nnina abagenyi. temugajambula abagenyi bange nga nange ndaba nga n'abaana balaba. alaysa minkum rajulun rashid ku sipiidi zonna ze muleese mumwe temulimu muntu alina bwongo butegeera muntu mugunjufu ayinza kubeera nga nnyambako aŋŋambire ku banne. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا ne bamugamba lakad alimta okimanyi bulungi okuva edda musajja gwe malana fi banatika min haqqin bawalawo tetubalinaako bbanja tetulina buweetaavu gye bali obadde nawe ebbanga ddene nga situkunyega. wa innaka latalamu ma nurid bw'oba teweesirwazza kye twagala okimanyi ekituleese nga tujja twanguwa oteekwa kubanga okimanyi. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال n'abagamba law anna li bikum quwwa mutuufu singa nnina amaanyi agasobola okubakwatako nga mbakwasa maanyi nandibadde nkikola naye nga bwe nfaanana siina maanyi. aw awi ila rukunin shadidin obanga nnyina empagi luwaga mu bantu bange gye nnyinza okwesigamirako naalibadde nga ngyesigamirako ne neeyambisa omuntu oyo omukukunavu mu mmwe kubanga ye teyali wa mubo yali yabajja mu buzzi n'agamba nti singa mbadde wa mu kitundu muno nga nninako empagi mu bantu ba wano lukulwe gye nnyinza okwesigamirako naalibadde nga mbakola kye mbakola olw'okubeera nga neesigamidde ku muntu oli gwe nnyinza okuyimirirako nga bwe naaba ngudde mu nsobi gye muli nja kubeera nga mpitawo. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. qaalu abagenyi ne bamugamba nga batudde bw'oba okubyemu akafaananyi abagenyi bali mu ddiiro Luutu ali mu luggi ayogera ebigambo ebyo n'abavubuka abali mu luggi abamugamba nti kyetwagala okimanyi ng'abagenyi bawulira. qaalu ne bamugamba ya Luutu wange Luutu inna rusulu rabbika ffe abali mu njuuyo wano tuli batume ba Katonda w'omulezi we yatutumye. la yasilu ilaika tebajja kusobola kutuusaako kabi teweeraliikirira wabula tukusiibula nga amawulire ge tugamba ge gano. fa asiri bi ahlika ekiro funa essaawa z'ekiro osengula abantu bo biqita'i min allayli mu budde obw'ekiro bwonna gwe bw'onooba olabye kwata abantu bo mutambule muve mu kyalo muno. wala yaltafit minkum ahadun tewabaawo n'omu atunula emabega mugende musuluulu musimbalaala illa okuggyako mura'ataka tukutegeeza nti mukyalawo oyo tajja kulutonda. innahu musiibuha ma aswabahum omusiibu ogugenda okugwa ku bantu b'ekyalo kino gugenda kugwa ku mukyalawo agenda kuzikirira nabo. inna maw'idahum subuh endagaano yaffe ey'okubalyawo tugenda kubazikiriza ku maliiri. alaysa subuhu biqarib bwe tulaba nti obudde bw'okumakya bunaatera okutuuka si bbanga lyawala tofaayo obudde bwonna fe tugenda kukikola naye mukazi wo ye agenda kulugenderamu. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. falamma jaa amruna ekiragiro kyaffe bwe kyamala okuyingirawo nga Jibuliru alayhi salaamu ku matulutulu abazinze ja'alna aliyaha saafilaha twafuula ekitundu ekibadde waggulu ne kitunula wansi. ate ekyo tekyakomaawo wa amtarna alayha hijaratan ne tufukirirako amayinja agava mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuma ne gajja n'obunyonyi nga buzza okufukirirako zibbomu
ezaava mu jahannama nga bafukirira ku nsema z'okwefuula min sijjiil ng'obuyinja buli bwa kika ky'ebbumba eryokya naye nga mamduud nga bwetuumye bweberese buli jjinja ku linnya waalyo bwasuulanga bbomu ne